One year ahead of election osobola okuyingira mukati Jeno Mozi ne tata network kati be bali mu kalulu akalu bakalimu bakasigadde mbabiri era Museveni wagambira tagenda kudde mukozi agenda kufuna 90%. Akalu ka Uganda kasigaddemu abantu babiri Jeno Mozi ne President Museveni. Yes. Anti bano bazze mu organ trade abantu ne babategeera oyinza okufuga eggwanga ng'abantu bakumanyi nti osokola enda sokola officially akalukasigedemu abantu babiri kati waliwo possibility nabagambye nolengera kukyogera tinze olutalo lwabwe ndaluvuddemu kuba nze nabalemesa buli kintu kyonna tewali rawundi nemu gye bampangudde naye nali njagala mukozi nga mukiryalingira kkubo gw'okuyingira mu lutalo luno wali okiryalinga ku buli ya Jeno Mozi badde bamanya emyaka 10 kubanga politics wa mu short term politics kufumba bikongo walongo tamu ino kuba strategy. Yes. Kati gwe strategy okuvadde badde ku Jeno Mozi kujja kaze eramba kubibonna nemba malawo I've made, I've contributed, I've shaped to the succession process in Uganda. Mbabazi Bokenya and sijui banemba teka kutaka babadde baleeta sente ne bajoga mbubani kati gwe muzeeyi banfuule poti lolo ye badde yakuba buli agalo obwa president mpaka Jeno Mozi kati gwategeera nti ajja kujja bali aba anti ye yasigalawo nga tabbye tolaba Katumba Wamala agende Congo teyabbayo was knowledgeable bajja bakwata era Museveni yabayamba nga babakunguza babatwale destruction of Burundi Congolese forest Museveni nabatera wakacheko kapota Katumba Wamala alina kye yajjayo he knew omusajja omugezi omubbi bwetoli anti buli mubbi akwata omukazi bamukwata wakisirani omubbi akwata abakazi ate omubbi omugezi ye bw'ababba tatwala bintu binene TV biki ebyo bajja bikwata nga abitunda kati gwe lolo yogizanye bulungi onale bomba baziwa mukuba Bukenya we yajja onale n'okuba omukona ye lwe yazze n'okuba besi namutika ikwetoli yetali yiye naga nebaga nti yiye ensi yonna nekkiriza nti yabe besi ye nanyiga yagamba kiza wini omusajja oyo nenkwata obwa pulezidenti musalako omutwe bano nabalabye nga bagamba ebintu ebyo bantumya amannya bampita gundi nentanyawo tibwe basisirika nentanyawo mugezi nentanyawo yajjayo amaanyi omulundi gumu Israeli. Yes. Irani netya Hezbollah netya okujjayo omutwe bwoba okubira ddala kuba use maximum force gondi bwagamba Machiveri